International Day of Persons with Disability lunaku lwateebwawo buli ng'ennaku mwezi 3 omwezi gwa Namwawuzo ng'oti guno abantu abaliko obukosefu ku mibiri gyabwe bona okuba nga tebakungaana kwagalala okwefumiitiriza ku mbeera gye bawangaaliramu mu kikerezo ekya busoga bw'abantu abaliko obukosefu ku mibiri gyabwe olunaku luno balukuzira olunaku olwaleero era nga bikuddeko byabwe babiteerewole ku Busoga Square mu kibuga eky'Eyinda. Bano basoose nakuba nga tebakumba okwetoola enguudo d'ekibuga Eyinda okumulya amakobo agabagaba ku ng'abakosefu n'okutuusa eroboozi nti bona ng'abakosefu baliyo mu nsi eno. Ebintu kamaala abakosefu bano bye bayidde okuba nga teboolesa omuli n'ebyemikono okuba nga tebalaga nti okuba omukosefu tekitegeeza nti oba oliawo tiweesobola. Mwogeredde abakulu omukyala Elizabeth Kayanga akula ekitongole kya Idiwa mu Busoga ku lw'abaine akubye nti bona ng'abakosefu kamala bye beetaaga okuba nga tebafuibwaku okuva eri gavumenti naye era mu nsonga za tekinologiya bona okutambula n'omulembe oguliko. Abalema bakosebwa mu ngeri ey'okufuna resources edibasobozesa okubaawo okwezimba n'okwekulaakulanya oba okufuna obutale okutunda ebintu byabwe tibasobola kubaayo bulungi. Obuzibu buli nti tibasobola kwetuusa ku bintu kati nga guno mulembe gwa computers. Balema bameka abasobola ofuna computers, bameka abasobola okozesa smartphones ne bakola business. Aye bakosefu banange solo senkaaga neina donka mbona ngedo ni Busoga yonka tidimala ndikwenda okwegaita ku banange bona okusaba mukulu president weidinda nti solo sero singa dongezebwako okuku ndibine batuli kwogera wano embracing innovation for inclusion kida kubanga tusoboire okukiyuwirira amaadi. Abakulembeze kamala bano nga bakosefu okuva mu Busoga batusisa obubaka eri banaibwe bano mulina okubayizaamu amaani obutennooma. Twebereremu twekoletya banendowooza era bale balina endowooza bajeeta nti we were a social misfit oba we are social misfit in society. Titulingikaku titutuukaana so wembaga n'olwaleero nga ndi omu kuimwe nga yinyize 5 naida nalukako so mwena mutambule mu lugendo olwo. Omugeni omukulu ku mukolo guno abeera omwaka wa gavumenti wa Eyinda Richard Gulume balya ino era nga nasoze kuba nga ataasima gavumenti eri mu buyinza olw'ensonga nti abakosefu tebasubire mu guluka nga bwe kiri mu nsi edindi. Naddala eno yaife ya NRM omulimu ekozegwa amaanyi okuboneka nti eri kuorganizinga abantu abaliko obukosefu. Butirazira akakiiko ketweta bukiiko buno bwetutaawo oba mu kanso oba mu gavumenti akaziraku muntu aliko obukosefu. Radisi Gulume bana basabye butasubira puroguramu za gavumenti olw'ensonga nti bona abantu ng'abandi era beetaaga okuba nga ate badiganulwamu. Mudikozesa ebintu ebyo binaabayamba okulwanyisa obwavu mu maka. Obwavu mpologoma bw'oteerwanako ekola ki? Ekulya. Twenda abakubiriza mugezeeko okuboneka nti ensonga eyo ey'okulwanyisa obwavu mugikolaku. Musulo Robert, Baba TV, Amakonde.